Mukama yeebazibwe nnyo abaana ba Katonda. Olwaleero nzize n'ekigambo ekivudde mu Yokaana essula ya 7 okutandikira ku lunyiriri olwa 5 ate tuneeyongererayo ddala mu Yokaana essula y'omunaana okutandika n'olunyiriri olusooka okukoma ku 11. Munzikirize nsome. Yokaana 7:5 agamba bw'ati: buli muntu naddayo eka. Yokaana 8 olunyiriri olusooka. Naye Yesu n'agenda ku lusozi olwa Zeyituuni, n'akeera mu makya, n'ajja nate mu yeekaalu. Abantu bonna ne bajja gy'ali, n'atuula n'abayigiriza. Abawandiisi n'Abafalisaayo ne baleeta gwe bakutte ng'ayenda, ne bamussa wakati, ne bamugamba nti, omuyigiriza, omukazi ono bamukutte ng'ayenda, bamusisinkaniriza. Naye mu mateeka Musa yatulagira okubakubanga amayinja abakola bwe batyo. Kale ggwe oyogera otya ku ye? Baayogera bati nga bamukema, babe n'ekigambo kye banaamuloopa. Naye Yesu n'akutama, n'awandiika n'engalo ku ttaka. Naye bwe baayongera okumubuuza, ne yeegolola n'agamba nti, mummwe atayonoonangako asooke okumukuba ejjinja. N'akutama nate, n'awandiika n'engalo ku ttaka. Nabo bwe baawulira ne bafuluma ebweru musoole-soole. Abakadde be baasooka okutuusa ku b'enkomerero. Yesu n'asigalawo yekka n'omukazi we yali wakati. Yesu ne yeegolola n'amugamba nti, omukyala, bazzeewa? Tewali asaze okukusinga? Naye n'agamba nti, mpaawo omuntu, Mukama wange. Yesu n'agamba nti, nange sisala kukusinga. Genda, okusooka leero toyonoonanga lwakubiri. Abooluganda, kino kye kigambo kya Katonda. Aleluya. Kaakati Bayibuli etugamba nti Mukama waffe Kristo Yesu ebiseera ebyo yali akola nnyo. Kano omulimu gw'asinga okukola gwa kubuulira njiri, okutereeza ensi. Asinga ozzeeko emabega mu lunyiriri mu ssuula ye ey'omusanvu yonna okuva weetandikira. Kristo yali alwanagana n'okutereeza eggwanga ng'alibuulira enjiri. Naye ng'abantu tebamutegeera, era mu bo mu bataamutegeera mwalimu ne baganda be abaali bamugaa nti genda e Buyudaaya, oba si kyekyo, olinga atalina kyokola kuno. Mukama waffe n'abagaa nti ekiseera kyange tekinnatuuka. Naye ng'ebimu ku byamwogeza nti ekiseera tekinnatuuka, yali ali ku ddimu eddene ery'okulokola nze naawe, ng'amanyi nti essaawa yonna baagala mukwata, bajja mukwata. Era ne mu nsuula eyo bw'onooba otunula nga waliwo abaagala omukwata, ng'ate abalala bwe babuuza tukoze tutya. Abafalisaayo ne bakabona nga bangi tebamutegeera. Ekyo kye kyasinga okuleeta obuzibu. Abafalisaayo ne bakabona nga tebategeerera ddala Mukama waffe. Era yali ayigiriza awo mu ssuula eyo ey'omusanvu, ne bagamba nti oyo ataasoma asobola atya okusoma? Wegambo ojja gyesomera. Kaakati tugenze ku kinyusi ekyaleetesa omukyalo ono. Tutandise n'ebigambo ebigamba nti ne baddayo eka. Naye Mukama waffe n'agenda ku lusozi olwa Zeyituuni. Bano abaddayo eka yali amaze obbayigiriza, nga mulimu n'abayigirizwa be bonna ne baddayo eka nga balina amayumba gaabwe mwe baasulanga. Naye Mukama waffe ku olwo yasula ku lusozi lwa Zeyituuni. Biki ebimusuza ku lusozi? Okusaba. Kuba Mukama waffe teyayawukananga na kusaba. Ekyo nno kikwate nti kigambo kikulu nnyo eri omukkiriza, okusaba. Kakati munnange, olunyiriri olwokubiri mu ssuula eno ey'omunaana lutugambye nti n'akeera n'agenda mu yeekaalu n'ayigiriza, kubanga ebibiina byali
bigufudde omulimu okunoonyanga mukama waffe buli waba alaze. Haleluya. Kati bw'aba atandise okuyigiriza, ayigiriza kino, ayigiriza kiri, okulya enguzi si kulungi, tobbanga, atalina omuwangako ku byolina, kwegamba n'ebigambo ebingi bwe bityo. Aba akyayigiriza. Kwegamba abanyonyozi b'amateeka abawandiisi ne baleeta omukyala gwe basisinkaniriza ng'ayenda. Kaakati babuuza mukama waffe nti ono tumusanze ayenda. Bayibuli etugamba nti baamuleeta ne bamutuuza wakati. Amakulu nti buli omu amulabe. Ne bamugamba nti ono tumukwatiriza ng'ayenda. Naye etteeka lya jjajjaffe Musa ligamba kukola ki? Kuba mayinja bwe abafaanana bwe batyo. Naye ggwe ogamba ki? Singa obadde ggwe. Awo waaliwo obuzibu. Era Bayibuli etugambye nti bwe baayogera ekyo, Mukama waffe n'akutama n'awandiika ku ttaka n'engalo ze. Nze nno bwe mba ntunula, bwe bamugamba ekyo nti etteeka lya jjajjaffe, ate laba ye bw'aliwandiika lyonna nga bwe lyogera. Wali mu by'Abaleevi 2 olunyiriri olw'10 musangaga nti omusajja anaayenda ku mukazi wa munne, bombi omukazi n'omusajja tebaalemenga kuttibwa na mayinja. Kristo n'abalaga nti olunyiriri olwo gye luli era alumanyi. Bibula n'agambye wali tibaabadde beebuuza nti oyo ataasoma abijja wa? Kubanga baali bakyalina amaaso ag'obuntu, tebannafuna maaso ga mwoyo. Yesu muleese omwenzi era muli mu mateeka y'omusajja aluwa. So Bayibuli egambye nti ne bongera omusokaasoka wadde etteeka aliwandiisa. Okwo nno kulowooza kwange. Bwe bongera omusokaasoka, Mukama waffe n'abagamba ebigambo bino nti mummwe atasobyangako y'aba asooka okumukuba ejjinja. Bayibuli etugambye nti n'addamu n'akutama n'awandiika. Nze mu kulowooza kwange ngamba nti mu kuwandiika yagamba nti kiyaga jjo wavumye omuntu. Ekigambo bwe kiti okwo nakwo kuba kusobya. Kiyaga n'afuluma n'ejjinja lye ng'alisudde awo. Aga nti nantaba jjo wayenda ku gundi, oyo nantaba naye n'afuluma n'ejjinja lye ng'alisudde awo. Aga Samwiri gwe leero ova kukola bwoti, oyo naye n'afuluma. Ogenda okugira ng'ekifo kikalu nti abakulu be baasooka okufuluma paka ku basembayo, ku mitendera egisembayo obuto. Kikuyigiriza ki? Kikuyigiriza nti olina okwekebera. Omuzungu si agamba nti think before you act. Ekyokubiri kikuyigiriza nti Yesu ono Katonda yennyini akebera emitima. Haleluya. Kati abo bonna nga bamaze okugenda, tewasigaddewo omuntu n'ogu. Bayibuli etugamba nti Mukama waffe n'akutaamulukuka ne yeegolola n'abuuza omukazi nti omukyala baluwa abakuvunaana? Tewasigaddeewo n'omu akuvunaana? Omukazi n'agamba nti Mukama wange bonna bagenze. Omukazi oyo okukkiriza nti Kristo ye Mukama we, awo ye we yafunira obulokozi bwe. Haleluya. Mukama waffe n'amugamba nti nange sikusalira kukusinga, naye okuva leero toyonoonanga gwakubiri, genda. Mukazi n'agenda ng'avudde mu kibi, ate ng'awonye okufa okw'okunsi. Kwega ng'awonye okufa emirundi 2, yali agenda kufiira mu kibi ne mu ggulu abeere ng'afudde. Kino nno kituyigiriza okusooka okwekebera nga tonnayogerera oli. Era Mukama waffe yatugamba nti bannange, nga tonnalaba ekisiki ekiri ku liiso lya munno, sooka oggyeko enjaliiro eri ku liryo. Abange, omuntu abuuza wano, abuuza ekibuuzo nti mu nsi mulimu omutuukirivu? Ye, mu nsi mulimu omutuukirivu. Omutuukirivu yaluwa? Y'oyo akola byonna Kristo by'ayagala n'abituukiriza. Haleluya. Sijja bimenya mubimanyi ebitabafuula batuukirivu. Kati nno kitugwanira okwenenya ate n'okweresa ensi byesinga okwagala ottwa. Mu nsi byesinga okwagala ottwa mulimu obubbi, obukaba, obwenzi, obulimba, kuwaayiriza, kujooga, kweyagaliza n'ebirala bingi nnyo. Bwe tubireka ne tubyerekereza ne tugenda ne Yesu ky'atugamba, in fact tewandibadde na ntalo mu nsi senga ffenna tuli balokole.
naye ekibi nti oluusi n'abalokole obulokole bwakomimwa. Singa tukola obulokole obw'ebikolwa, Kristo singa atuula mu ffe era singa alabikira mu ffe, kyenkusabira owooluganda, Kristo akulabikiremu. N'abaana abalala ababadde bakusalira omusango, ye Kristo aguggyewo era akutambuze ng'omwana we, ofune 10 ku 10 ku nsi ne mu ggulu 10 ku 10. Lwaki sibeerekereza? Mweraba, Mukama abampeera omukisa.